dogs are good dancers. You're yet to see that as a category. But of course, give us an overall. Banna Uganda banji bajumbidde okulunda embwa nga bazikozesa okubawa obukuumi n'emirimu emirala era ng'embwa zino zirina emirimu egy'enjawulo okusinziira ku bukugu bwazo n'ebika byazo. Those inside the designated ring, please come out as we are going to. Okusinziira ku Herbert Nangoli akulira okubangula embwa za poliisi ezikozesebwa mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu ggwanga, agamba nti Bannayuganda balina okukomya okulowooza nti okubeera n'embwa kubeera kwejalabya. Ono okwogera bino abadde ku mwoleso ogw'embwa zonna wano mu ggwanga ogubadde kololo ku ssomero lya City High mu Kampala era ng'embwa we zoolesezza obukugu bwe zirina. Now we are going to show you how a training dog works. First of all, we shall have someone pass here and then hides in where there are many people, and we want this dog to discriminate the scent of other people up to the scent of the particular person it is looking for. What we are requesting from him is one scent article. It can either be his phone, his handkerchief, anything that the dog can get smell from. We want this dog to follow him where he has gone and indicate that he has got him. I request you to put your hand key in this scent bag. We call it scent bag, not cover. No, you can't. Up to there. Put it down. Now you go. I'm going to hide behind the stool there where people see you. Say, our viewers are going to see how a dog discriminates. It follows right the same moving, not how the person has walked. The handler of this dog is called Corporal or Golf Demon. He's a police dog trainer, and in this case he's going to demonstrate what we call hand training. He begins by making the dog to move around so that it gets all the scents around the scene of crime. And then after getting that, he is going to introduce one particular scent to the dog so that the dog differentiates the current scent with the other scent. When you see that dog holding the handler, mtuko jemuli nti zinembwa eza polisi okuzifuna nadala zonna tuzifuna buli mu saidi yona ya gundi yeggwanga naye ate free of charge. Omuntu ofuna omusango ogenda n'oripota ku poliisi n'ofuna SD reference, omala kufuna SD reference n'orequestinga okukozesa eki embwa okunoonyereza ku musango gwo. Ekyokubiri tubasaba mwena okuba nga mugenda kukola emikolo gyonna
mukozese embwa zino eza explosive detection okubanga zitekinga ebifo okulaba nti tewaliyo boomu yena oba ekintu kyonna. Herbert Nangoli alabudde Bannayuganda abalina ebifo ebikunganya abantu abanji naddala mu biseera bino bye twolekera eby'ennaku enkulu okusooka okwekebejja ebifo ebyo nga bakozesa embwa ezikonga oluso. Kitegeeza zo zibeera ku ground buli ssaawa era buli wabeerawo omuntu yena ayitawo era zikwata. Zino za explosive tuzideployinga border post wano mu Kampala zikolamu era ziri ku city headquarters. Ekirala wabeerawo from state yonna zigenda ku ground nezisweepinga oba nezikakasa either nezikakasa nti eno bomu oba si bomu. Era ssaawa zino njagala kutuma obubaka eri Abannayuganda nti tuli mu mbeera ya kwerinda nnyo naddala nga tusembeera obudde bwa Christmas. Tusaba nti mu kifo kyammwe muteekero security emala ndaba nga waliwo obwetaavu bw'okukozesa embwa ewunyiriza bomu. Embwa zaffe tuzirina ziri ku city headquarters nyingi, ziri Nsambya era ziri bifeesinga nga ku gundi ku border post. Temugenda mu kifo nga temumaze okukola kisaatinga n'embwa za poliisi eziwunyiriza bomu. Ate Emerald Imetwa okuva mu kitongole ekikuuma ebisolo eby'omu nsiko ekya Wildlife Authority atubuulidde nti embwa zino zibayambye nnyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okukwata abo abakukusa ebisolo eby'omu nsiko era ng'emisango egisoba mu 8 gye gyakawandiisibwa. Amannya gange nze Herbert Nangoli nkola n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority ekirabirira ebisolo eby'omu nsiko. Tukola n'embwa ze tukozesa okuwunyiriza olusu lw'ebisolo n'ebintu bye bakola mu bisolo bino eby'omu nsiko. Lwaki tukozesa embwa? Embwa kyekisolo ekitasobola okulimba kubanga bwebanga bagitraininze bagitendesa okukola ogw'omulimu kyejja okukola tetusobola gibuzaabuza. Sandi bagambye bagezeeko kubanga ensolo bajja kuba bazisse naye mbagamba tebakigeza kubanga bwe banakigeza tebagenda osemba nakyo. So beewale okutta ensolo zaffe ez'omu nsiko n'okukozesa ebintu ebikwatagana n'ebisolo eby'omu nsiko. Tubadde n'emisango mingi kubanga twatandika okukola mu 2016 ku kisaawe Entebbe ate tufunye obuwanguzi bungi. Emisango egisukka mu 86 gyatwalibwa mu kkooti ate egisinga ne tugiwangula, emirala gikyali mu kkooti. Naye ogukyasinze okubeera ogw'ensusso ogwa last year twafuna abatambuze abaali bayitira ku kisaawe nga bali kutwala amayembe ga rhinos. I don't know how rhinos is called. So twabakwatira ku kisaawe ate gwali mulimu gwa mbwa. Naye waliwo ebintu ebirala amasanga, pangolin scales, bingi bye tubadde tukwata ku kisaawe awo Entebbe naye nga emisango era egimu gikyatambula ne mu kkooti. Njawulo ki ekiri ku mbwa ezo ezikola omulimu? Abantu abatendeka embwa zino mu ggwanga betwogeddeko nabo okuli Muhanguzi Serasen agambye nti buli Munnayuganda yandifubye nnyo okubeera n'embwa ekikanga kino. Abantu mwena mwina okubeera n'embwa nnungi zikola mu security. Tugenze mu biseera bya Christmas bino mubeere n'embwa, security ebeera backed up. Omuntu yenna nkukubirizaeyo gy'oli beera n'embwa. Ene dog tetufaayo mbwa ki yakikula ki alina kuba n'embwa kubanga ze tubeera nazo ate mwina ozitrustinga nnyo. Mbwa nnungi tebagigulirira mbwa training bakubiriza omuntu yenna alina business hayalinga embwa ne handola security ebeere waggulu nnyo ebintu bibeere birungi nnyo tayalinge beera n'embwa ebintu bibeere safe.